Omusumba Edgar kwagala gwendi nayo olwaleero nga tulina omulamwa kwe tugenda okutambulira. Nina ebibuuzo ebimbuuziddwa ennyo ate nga kituufu ddala byetaaga omuntu okubyanukula ng'abimanyiiko. That means tuzze kuddamu ebimu ku bibuuzo ebyebuuzibwa mu bwakatonda. Mu buweereza bwa Katonda mulimu ebigendererwa bingi by'oyinza okuyitamu okutuusa gwe ku byegendererwa byo byeweeyagaliza okubaamu mu nsi ng'oli musanyufu. Naye waliwo okusoomoozebwa kwe twafunye ng'abantu balowooza nti embeera gye tuyitamu enzibu etwetera olumu okwenyiwa obulamu bwaffe ne tulusalawo n'okulowooza ekintu ekibi nti oba oliawo kannette nkooye ebizibu nze biganye byange kanfe. Tuba tugikusindikanya ku side ya Stani nga tulowooza buli mbeera enzibu Stani yaba agituleetedde. Nsitudde omusomba Edgar kwagala era nga mwebaza olw'okumpa omukisa okunegattako ng'alina ebibuuzo byagenda okuddamu bino wammanga. Abaffe buli mbeera embi yonna gye tuyitamu kituufu ddala Stani yaba gituviiddeko gituukamu oba ne Katonda yennyini ayinako embeera gy'asobola otuyisaamu okupima okukkiriza kwaffe gy'ali oba ng'ayinako olumu ky'ayagala tutuukeko nga tumaze kuyita mu mbeera eyo. Pastor Edgar kwagala baako ky'onnyambako mu kwanukula ensonga? Si buli mbeera olwalo ngenda kwanukula abantu okubeera nga mbanyonyola ebintu bino basobola okulungamizibwa obulungi. Kyekyakuleesezza ssebo? Kubanga ebiseera ebisinga abantu buli ekijja balowooza nti Stani yakireeta. Waliwo ekintu ekijja nga Katonda yakireese okuyita mu ekyo ekitiibwa kye kirabisibwe, ne wabaawo n'ekya Stani kyaleeta. Naye ekya Stani wakireeta n'okyuka n'odda eri Katonda asobola okuyamba okuwona ekyo bwa Stani. Naye buli woolemerayo omutima gwo ne gukalubira ku ekyo ekibi tosobola kuyambibwa. Yensonga lwaki kati abantu babeekwasa buli kaafuna Stani nono. Ate ekyokulabirako olaba mu Yokaana essula 9. Yokaana Bayibuli egamba waliwo omwana ayazaalibwa nga muzibe gw'amaaso. Ne babuuza ani yayonoona, bazadde be oba ye yayonoona? Kumpe ku bo abazadde baali tebayonoona naye nga tayonoonanga, naye ekyo kyabaawo ekitiibwa kya Katonda kirabisibwe. Bw'oyogera bw'otyo ekitiibwa kya Katonda kirabisibwe oba otegeeza ki kanefuule omu ku abatakitegedde? Kaakati kiba kitegeeza nti mu ekyo Katonda okuyita mu mbeera eyo emirimu gye gikolebwe. Kuba kati omwana oyo Katonda waliwo waleeta embeera nga eze ku bulamu bwo abantu basooke bakutunuulire bakugeye bakujerege bagambe yabeera bw'ati oluvannyuma ng'embeera eyo Mukama amaze oggyawo abantu basobole nabo okukkiriza Katonda. Kyekitiibwa kya Mukama okulabisibwa nkaagadde. Nkwaniriza era yakatwegattako sigala nga oli ku mukutu kubanga we tugenda okuviira wano nkakasa gwe buli mutabadde alina embeera gy'oyitamu nga nzibu ekuzitooweredde tomanyi kituufu kikyakola ogezezzaako bolowooza okuyamba baganye yonna gy'oli naddala bakadama bannange mulina embeera mwe muyita enzibu ng'era abasinga abaami ku mmwe bangi muŋŋamba gye muli mulemereddwa mu pulaani nga kulinnya waggulu ku flats gye mukolera mwesuule mugo wansi nga tonnaba kulowooza kintu kisembayo ekyo omuntu yayirowoozaako because okufa si kirungi. Sitaani ky'oba ojjukira bakuwangudde buli wofa nga ggwe okitaddemu omukono gwo wette Sitaani amaze okusinza amaanyi ng'era mu ggulu gy'ogenda ne obadde mutuukirivu otya ku nsi oba ogenderawo mu Geyeena. Lindako okufa we tunamalira puroguramu eno nkakasa ogenda kuba erina kyekugaseko. Musumba olwalo lwa Sande era nga tuva kusinza bwe tusinza tujja okutendereza wamu ffenna abakkiriza mu Yesu Kristo ne tukuŋŋaana okusanyukira wamu mu bwakabaka bwa Katonda. Nina ekibuuzo waliwo wempulira nga tutuuse ne batugamba abalina ekiweebwayo musobola okukireeta n'okiteekamu alina ekimu eky'okkumi naawe bw'otyo wabaawo n'abamu nga bazza ate bo mu ngeri ya kusiga nsigo. Ebintu ebyo bisatu wobiwulira byanjawulo naye ate bikomekkereza birimu okukwata mu nsawo yange nenzyamu ssente nengenda nga buli kibbo mbaako omutemwa gwenteekamu. Nina byenjagala okutegeera ku nsonga ezo ssatu. Lwaki bwe tujja mu masinzizo abasumba mutukubiriza okuwaayo ekiweebwayo? Kaakati ekiweebwayo byo nsooke kunnyonnyola kikubanga waliwo ekiweebwayo ekimu eky'okkumi n'okusiga ensigo. Tusooke n'ekiweebwayo.
nekiweebwayo. Kakati okuwaayo kitegeeza okwagala era kiviira ddala mu mutima omulungi. Era mu ekyo nkinnyonnyolako okuyita mu byawandiikibwa Yokaana 3:16 ekyawandiikibwa kigamba kubanga Katonda bw'ati bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka. Ekitegeeza nti Katonda singa yayagala n'atawaayo kitegeeza ali tatwagadde. Jjukira ensi yonna yayonoona, Bayibuli egamba nga tufiiridde mu kibi okuva Adamu ne Eve bayonoona ne tuyingira mu ndagaano ffene ey'okwonoona ey'ekibi. Kaakati Katonda n'atunuulira ensi n'agisaasira. Mu kugisaasira n'agamba no kanneeretere omwana wange Yesu Kristo ajje n'amuleeta n'ateesigaliza nga wonoobeera gwe omuzadde ng'olina akaanako kamu n'okakwata n'okawaayo tekyali kyangu. So kati Katonda n'ayagala okwagala tekulabisibwa bulabisibwa mu kwogera bwogezi, kulabisibwa mu bikolwa. Love without action it is totally dead. Kati love eteeka okuba ng'erina strings attached, ng'erina ebintu ebigenderako, kyekitegeeze ebyo love. Naye love ey'okwogera obwogezi n'omumwa nga tewali kirala kyonna kigenderako, eyo teba love. Kyova olaba nti okuwaayo kiba kikulu nnyo nga tuzze tuwaayo nga twebaza olwoyo yatwagala ayatufiiririra. Ffe twali badde baani? Twali badde twafiira mu bibi byaffe, naye we tujja okwebaza, tetujja kwebaza bwebazi na bigambo n'ebikolwa, ate ne tukwata ne ku ebyo byamaze okubeera ng'atuwa. Kubanga si maanyi gaffe, si buyinza bwaffe, si kutegeera kwaffe, si kusoma kwaffe, naye olw'ebyo byatuwadde ate kwe tukwata ne tumuddiza.